Sheikh Sulaiman Gguggwa avumiridde enjawukana eziri mu basiraamu zaagambye nti za bulabe eri eddiini yaabwe n'okuzingamya ebyenfuna. Abadde mu kusaala juma ku Masgid Boost ku Street mu Kampala n'asaba bekikwatako okuggulawo Masgid Nuru eyaggalwa. Naye nga insha Allah tusabe Allah tabaraka wa taala bekikwatako babeere nga bakola amangu ddala nga bwe kisoboka omuzikiti guddemu okusaala. Asibye abasiraamu okubeera obumu naddala bamasheeka okwewala okulumya bannaabwe. Seeka bali ku mitimbagano baseeka bangi betulina nga balina erimu basoma nga bayivu naye nga tebali ku mitimbagano we bali awo ate ffe ab'emitimbagano tuleme kwefuula abawaggulu. Ne Amiru Umma Sheikh Kamoga akubiriza abasiraamu okusomesa abaana baabwe n'okuzimba ennyumba ya Allah. Bino abyogeredde mu juma ku muzikiti gw'Abategeezezza e Nakasero mu Kampala n'abasaba okusoma Quran beefuna empeera. Teriyo muntu agenda kusomera boyina okusoma newosomera eno bagiyita Quran boyina kugisoma. Oluvannyuma beetabye mu musomo ogugendereddwamu okubasomesa okukola n'okutereka. Bano era Kamoga abakalaatidde okubeera obumu. Nga tukuyamba abange tubeere omu ebigambo by'okwetematema tubireke ennyombe tuzireke ennyombe tuziveeko. N'abakulembeze b'obusiraamu Greater Mukono balagidde bayimamu bawandiike abasiraamu abasaalira mu mizikiti gyabwe babawe n'ennamba z'obweyamo kuba n'asuuliranga ssente eziyimirizaawo obusiraamu. Muwandiike abasiraamu amannya gaabwe mutuule naye buli yenna bwe mutudde naye oluwandiika erinnya lye mumuwe ennamba. Bino byanjuddwa mu lukiiko lw'abayimaamu n'abakulembeze b'emizikiti oluyitiddwa nga bakulembeddwa Supreme Kadhi Sheikh Abdul Kakande olutudde ku kitebe ky'ettwala ly'e Namagabi mu disitulikiti y'e Kayunga. Sheikh Kakande agamba nti ku ssente ezinaweebwangayo kwe kujja okuva ensako ey'emitwalo 10 n'aweebwanga imaamu buli mwezi ezisigadde zikozesebwe ku mirimu emirala. Omuzikiti okusobola gujja kutandikira ku mitwalo 10 buli mwaka tekikusagisa naye sigwonko zibanja batebolobona naye abakristo abali mu kigo ekyo ebakungaanyira ensimbi zaabwe mu bweyamo ne bayimirizaawo faaza okubanga afuna entambula gamba okuzimba amasomero. Basibira abasiraamu bonna omulanga mu Uganda tibagoberere enkola yokka nebasobola Baba Shia nga bakulembeddwamu abakulira mu Uganda era Director w'ekitongole ekya Al-Hul Bait Islamic Foundation in Uganda Hajj Omar Bongo Dr. bakiikidde bannaabwe ensingo olw'obutabateeka mu ssemateeka. Bino byogedde bakuze olunaku lwa Ashura okwejjukira muzzukulu w'omutume Muhammad ku kitebe ekikulu ekya Bifu ku kyalo Buyemba mu ggombolola y'e Bukatube mu disitulikiti y'e Mayuge. Omwaka 2022 okuba nga baati amaduuzi bakola constitution empyaka era still balekako tutamu. Sheikh Muhammad Bikumbi akulira ddawa mu kitongole kya Bifu ne Sheikh Yusuf Mairikiti Mulumba Director wa Quoran boogedde lwaki bajjukira olunaku luno. Nabo kubanga kyeyalwanirira yali humanity buntu kyeyalwanirira bwali buntu kyovola n'abatali basiraamu bafaayo okulaba nga banyolwa okuttibwa mu nzita. Kuno lw'abasiraamu bonabona bayikiririza mu mutume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kubanga omuntu eyafa yetuli kungubagira yali mwidukulu wa mutume w'obusiraamu. Nolwekyo wa mwidukulu wa mutume w'obusiraamu ekibuzo kyetubuuza twena singanga mutume yali aliwo nga mulamu n'afiirwa mwidukulu we abasiraamu bali bakikeetezo kirala abandigiira okungubagira n'okubagiza mutume Muhammad cyane berenga abantu bonabona. Ye Sheikh Zubair Kayongo akiikiridde Supreme Mufti agambye nti ekyobutaba mu ssemateeka tekitegeeza nti si basiraamu. Asibye abakikola okumanya abashiya n'okulekera buli muntu eddembe ly'okusinza. Basinga obungi ku Makka kati oba bavudde naye ku nnyumba ya Mungu ne bakola hijja gwe wodda ewammwe wa watandikira ate obutaba musiraamu.